Kitalo kiguddeko mukyala Suna Ben Mary Enambwa esooka olike nkadde mulumbe azze yoyogola baba kukusa wabula abantu olutegedde ne bamuwambalira njagala osooka olike nge wuno Suna Ben asose n'amuyuzayuza ngenda kuwulira awo maaso ekimuguddeko. Njagala kambe wotuke wa Mukama Katonda. Njagala omuwaabire ompaalirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziba. Waliwo omusajja wamuyita Kamoga Properties wakuntebe roodi yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiringu kesitegeera. Basaba maama obanga otuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gyenva waliyo omusajja omufere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange. Ennaku yonna n'ebizibu byenda benze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga kyenfunye mwaka guwedde. Maama tuuka wa Mukama Katonda nga tonaakunyumira ensonga yonna omugande gyenva omwana wange ajeera Kamoga amubba obusente bwe bumusuza mu mpewo mu bidongo neyanziza nnyo neyanzeera n'azikira teyaddangu. Mukyala Kayondo teyalwalako. Mukyala Kayondo simujjanjabye kinnumye nnyo wakinaaliriryeko nzina ne baganda bange bwe tulambula nti mukadde wange naye tekisobose agenze mu ngeri ekanga mukazi gwo tukanze nnyo kale olimba mu mbeera eyo ikutuma kimanyi nti ogenda wa Katonda direct kubanga ebirungi byokoze nebyokoledde ekkanisa bibadde bingi. Abeerabiddeko n'agaabwe batutegeezezza nti Suna Ben wakati mu kwogera omukyalo oyo ebigambo ebyo abifunye bulungi era okwakakana nga abamu ku bantu bamutebeza ne bamusipotinga oluvannyuma lwa bakkamera kubajjukira bo bamumanyi bakola naye ne bagamba nti ebyaddala kati njagala kubuuza ekibuuzo Suna kyakoze kituufu oba si kituufu asabudde mukazi we ow'abaana basatu wakati ku mulambo era n'amuloopera kitegeeza obusungu alina bw'amaanyi nnyo Jackson era mu comment section kyakoze gye kiri oba tegiriyo naye nga mu bukaawu mu bulumi obw'ekitalo musajja wattu akasente ke yakolerera essaawa eno kooti ye yamugamba ennyumba esooka ogidde ebbali olw'ensonga nti tolina authority kugobamu oyo mukyala naddala nga ekyapa kiraga mwabikola babiri. Njagala owulize bulungi nnyo kati bino bye bimu ku mbeera bwe badde mulumbe maasa waliwo akatambi ebyeddala akanyuma okerabiddeko. Ayi Katonda aboonoonyi bwe basanga okusaasibwa n'abatuukirivu okusanyuka tukwegayiridde. Omuzaana woono Proscovia Namata mukyala Kayondo bwe tuziika leero muwe okugabana ku birungi by'ogabye abatuukiridde weerondera ebyamusiba obulamu obw'oku nsi kuno ng'abiwonye mukkirize okwetuukira mu maaso g'oku lunaku olw'okuzuukira. Tukikusaba nga tuyita Mukama waffe Yesu Kristo omwana wo awangaala n'alamula ng'ali wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Manager Amber. Omusajja tomwerabira n'abaako bwajjonkera mujje tuke wansi abulirawo olulimi lwabwe. Ekisoma mu kitabo ky'Amasooka omutwe ogw'ekkumi
oliryoseko bonna mu nsi abantu baali boogera olulimi lumu nga n'ebigambo ebimu naye bwe baalaga mu lulimi lw'ebuvanjuba basanga omuseetwe mu nsi y'e Sinaayi asengamu ne bagambagana nti abange kola amatoffaali mu kifo ky'amayinja beeyamba matoffaali mu kifo kya seminti ne beeyamba engeri y'envubo ne bagamba nti abange twezimbira ekibuga n'omunaala ng'entikko yaagwo etuuka ku ggulu twekolera erinnya tuleme kumala gabuna eyo yonna mu nsi Omukama n'akka wansi okulaba ekibuga n'omunaala gwe baali bazimba Omukama n'agamba nti kale bali eggwanga limu n'olulimi lumu eno ntandikwa butandikwa ey'ebyo bye bayinza okukola tewaliba kintu kibakaluubirira kukola abange mugire tuserengeteyo tabule olulimi lwabwe awo we bali baleme kutegeera ddala okuva olwo Omukama n'abasaasaanya wonna mu nsi balekerawo okuzimba ekibuga kyebava bakiyita Babeli kubanga Omukama yatabulirawo olulimi lw'ensi yonna eyo Omukama gye yabajja n'abasaasaanya mu nsi oluganda ebyo Omukama yali